Abaganda balina enjogera egamba nti bakulabudde omutego ogutoga ekibya ojja otagala n'obulago. Nabwe gutyo ng'eggwanga lya Amerika lyakateeka envumbo ku bamemba ba Parliament ab'enjawulo, abakungu ba gavumenti ku mitendera egy'enjawulo, era ng'etteeka lino lyateekeddwawo omukulu Anthony Blinken ku biragiro bya mukama we Joe Biden olunaku lumu emabega. Olunaku olw'eggulo nate waliwo era omukungu akulira amakomera mu ggwanga erya Uganda yateekeddwako envumbo ng'emawulire genfundikidde olunaku olwaleero genkedde okubeera nga nkola. Ebyo nno bibadde bikyali awo ng'era Abaganda bwe bagamba nti ebizibu tebimanya nnyumba mbi, era eya Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ekyaliddwa nate amawulire amalala ag'ennaku amangu ddala nga bakafuna ago okuva mu maka makulu ag'eggwanga erya Amerika. Bulijjo tubadde nga tugoberera era nga tuwondera embeera y'okuwawaabira abakulu mu magye, abakulu mu gavumenti abeenyigira mu bikolobero okuviira ddala mu mwaka gwa 2018 okutuuka omwaka guno gwe tulimu 2023, nga n'ebimu ku bikolobero ebyogerwako olwaleero bye bibadde byogerwako ku floor of Parliament omuli ekiwamba abantu, okutulugunya n'okukuba bannamawulire, okutulugunya n'okukuba abantu abali ku ludda oluvuganya gavumenti, okuwamba n'okutta abantu abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Olwaleero nga bye bintu bye tutunuulira era ebireetedde ababaka baffe okukola obwegugungo okulaga obutali bumativu ku mbeera Abanayuganda gye batwalibwamu. Nange nate newankubadde ng'embeera yange teyimiridde bulungi, njogera ku by'obulamu negolodde bwa ntoogo obw'emmuli bugwa ennyingo mbeere nga ndukuwa okuviira ddala mu International Criminal Court nkubuulire embeera nga bweyimiridde, ng'era bwe nafundikidde nga nkugamba olunaku olw'eggulo nti leero nja kubeera nga mpubayo olubu lw'ekigere, neyongera okubabuulira biki ebitambula. Omanye abantu bangi nnyo bwe tubagamba nti nno mu International Criminal Court Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yawawaabirwa, abandi babitunuuliranga ebyamuli, abalala ne bagamba nti tuli mu kubalaata era tuli mu lwali. Era leero njagala okubeera nga I refer everyone ku mukutu ogwa New York Times ogwavuddeyo nate ne gubeera nga gulambika ebintu bino nti nno Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa mutabani we Muhoozi Kainerugaba, abakungu abalala ab'enjawulo muli ba Abel Kandiho noono nga y'omu ku abo abeegattiddeko ddala olunaku olwaleero baatwalibwa mu International Criminal Court, era nga obutambi obw'enjawulo n'ebifaananyi eby'enjawulo okuva mu makomera byeyongedde okubeera nga bifowadingibwa bannamateeka, era bye byaleetedde omukulu n'okubeera nga ate ateekebwako envumbo nga bagamba nti abantu ne bakwatibwa babadde nga bwe batwalibwa mu makomera beeyongera okubeera nga ba undergoinga torture, bagowinga under pressure eri gavumenti ng'eyagala boogere ebyama bye batamanyiiko mutwe n'amagulu. Era njagala okubeera nga mbagamba nti mu kibuga Netherland ewatuula International Criminal Court oba ewatuula Tribunal oba giyite International Tribunal, era nga olwaleero amawulire agavuddeyo galaga nti bannamateeka nga bayambibwako ekitongole kya Human Rights Watch boolekedde nate n'ebifaananyi ebirala n'obutambi obw'enjawulo bwe babadde bakompayiringanga okuva ku mikutu emigatta abantu, era nga buno bwolekeddwa era ne butwalibwa. Era amawulire gano njagala ogende ku mukutu ogumanyikiddwa nga Relief Web obeere nga weeyongera okuba nga otegeera biki bye ndi mu kwogerako olunaku olwaleero. Amawulire gaakateekebwayo ebbanga ttono nnyo emabega, like an hour and a half ago, obeere nga weeyongera okwekenneenya nti ebiri mu Uganda kakati bye byogerwako internationally, bye byogerwako buli ggwanga lyonna, era bye byogerwako buli wamu all over the globe. Eddembe ly'obuntu eriyitiridde okutyoboolwa, era nga muno mumuli okuttibwa kw'Abannayuganda. Era ng'entabwe evudde ku byebyo ebiri ku floor of Parliament
omuli abakulu ab'enjawulo okuvaayo ne ba admittinga nti ddala balina abantu abamu be baawamba era obutambi obwo bwonna bwatemeddwamu bukilipu obw'enjawulo ne butwalibwa era mujja laba abantu nga Jeno Muhoozi nga batwalibwa era nabo beegatte ku lukalala olwabo abaawawaabirwa bwe baba nga babadde tebaliiko naye ndi sure nti Jeno Muhoozi omu ku abo bali ku lukalala olwo olw'abantu abalina okubeera nga babinnyonnyola era babitebye mu International Criminal Court. Nina amawulire amalungi eri ggwe munnankyukakyuka naye ng'ate mabi eri omuntu yenna awagira gavumenti nga njagala okubagamba nti olwaleero tufunye ku reply ennungi era nkugambye ogende ku mukutu ogwo ogwenkugambye ayagala okubeera nga weeyongera okumanya ebikira ku ebyo obeere nga weeyongera okugoinga into detail ku mawulire genda okubeera nga nkuwa nti olwaleero watudde National Tribunal era ng'eno eri intergovernmental eyongera okwekenneenya biki ebitambula mu mawanga ag'enjawulo n'okwekenneenya alipoota oba biki ebiri ku table ebitunuuliddwa baani abawawaabiddwa omwaka guno baani abatannabakolwako na baani abayitiddwa baani abatannaweebwa bibaluwa na baani abaweereddwa ebibaluwa. Olwaleero International Tribunal etudde era ng'eno eri intergovernmental wali mu Netherland ewatuula International Criminal Court beyongera okubeera nga bekkaanya n'okuttaanya ebintu ebimu era nga Uganda gegamu ku mawanga ge batunuulidde olwaleero okulabika nti balwanirira okufuna obwenkanya era njagala okubeera nga nkugumya ggwe muganda wange nti enteekateeka yonna etambula malidaadi era nga balooya baffe abakulemberwa Afran era nga bayambirwako omukulu Robert Amsterdam. Njagala okubagamba nti judge ow'oku ntikko amanyikiddwa nga Piotr Hofmanski avuddeyo naye n'agamba nti nno buli kintu kyonna ekiri mu lukuubo oba buli nteekateeka yonna oba ripoota oba foomu yonna eyaweebwayo ne affidavit yakubeera nga eteekebwako omulaka obutayita ku January w'omwaka guno gwe tugenda otandika ogwa 2024 era njagala okubagumya nti mulindirire mu bbanga eritali lyawala mugenda kubeera nga mulaba kubanga omukulu ow'oku ntikko oba akulira International Criminal Court amanyikiddwa nga Judge Piotr avuddeyo n'akonfaminga n'agamba nti affidavit oba bwino gwe baafunye okuva mu mawanga ag'enjawulo agawawaabira abantu abenyigira mu bikolobero abenyigira mu butemu obw'enjawulo all over Africa n'amawanga amalala Asia mumanyi ebiri Iran mumanyi olwaleero ebiri mu ggwanga nga erya Saudi Arabia mumanyi ebintu ebiri mu mawanga ag'enjawulo olwaleero era mumanyi n'entalo all over the globe Russia n'amawanga amalala ebyo byonna bitwalibwa newankubadde nga leero njagadde kubeera nga ntunuulira ggwanga lya Uganda kubabuulira biki nate ebiriwo mweyongera okubeera nga muguma naye kino tekibakugira kubeera nga mweyongera nga mupushinga enjiri n'okulaga ebikolobero ebikoleddwa gavumenti eno kubanga mumanyi bulungi nnyo nti twogera ne Mwami Yoweri Kaguta Tibwa ayogera era tutuma ababaka nga naye era bwatuma ababaka abalala ate ye ekyenjawulo kyakola nti afujjirira abantu baatuma era nga muno mubeeramu badelegate ab'enjawulo abagenda okulabika nti beyongera okunvisinga abantu bekikwatako okuwithdrawinga petition ebefayiringiddwa eri gavumenti n'abakungu ab'enjawulo abali mu gavumenti. Kakati nga tukyajaganya ebiva mu oba ebivudde mu America ebya sanction era njagala mujaganye n'ebya International Criminal Court kuba amawulire agavaayo malungi naye ate mu kujaganya kuno tuleme kwerabira nti ennyanja ettira kumpi na lubalama tubeere nga tweyongera okupika nti mu budde nga buno nga tunaatera okuwangula ate omulabe waatera okubeera nga naye atudifeatingira. Tweyongera okupika abali mu international community babeere nga beeyongera okutegeera n'okumanya biki ebiri mu ggwanga lyaffe weewaawo ye engeri yokka gye tugenda okubeera nga twagalamu eggwanga lyaffe kwe kulaga ebikolobero ebikoleddwa ku bannayuganda bannaffe n'okubalwanirira n'abali mu makomero olwaleero tweyongera okubabanja bafune obwenkanya. Nange ngenda nkuba ku mukono naye mwenna abambeereddemu mu buli mbeera mwebale nnyo mwebalire ddala abangulidde Katonda n'abakyangulira Katonda ne kaddata mu ngeri emu oba endala mbatumirako mwebale nnyo omulimu ogw'ettendo gwe munkolera mwebale nnyo mwebalire ddala watalimu oba oliawo naalibadde mufu kuba obulwadde bubadde buntwala ennaku 2 emabega naye ng'ate nina okujja mbeere nga nderivalinga amawulire eri eggwanga. Nkyali munafunafu naye ate bino bimpa amaanyi buli lukya okuyimuka bwe mpulira nti waliwo progress mu bye tukola
mpulira nti waliwo enkyukakyuka. Kati naawe ali eyo nyambaako enjiri enyo gipushinge ogisharinge bune buli wamu tuyongera okubeera nga tumanya nti eggwanga lyaffe ligenda tebenkera mu kabanga mpaawo kaaga. Tutambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa ono ng'akola ku bintu ebyenjawulo eri ggwe ali e Uganda naawe ali ebweru w'eggwanga munoonyeko ku nnamba ye weeri awo abeere ng'akulombera edduwa ojja kubeera nga embeera ye efuuka malidaadi. Tuddingane mu vidiyo eddako, mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.